ntwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abazze olunaku lwaleero ne mutulinyira mu nsonga y'okuziika kitaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigenda kubeera na bigambo bingi olw'obudde, naye nga nandiyagadde okwogera ebigambo bingi okusobola ogezaako okubalaga kitange ki kyabadde. Naye neebaza Mukama nti watuukiddwa okuva mu bulamu bw'ensi eno agenza neenyumirizaamu. Ate nga sinze nzekka wabula ne bato bange bonna. Ono muto wange bamuyita Wilson Lubega, is a pilot. Muto wange bamuyita Iga, doctor wa bisolo. Ono is a lawyer, she's a lawyer. Ono estate manager. Ono manager wini abasinga muwulira, ye manager wange. Ono air hostess bw'asomerera. Ono ayagala kuba ki? Ayagala kuba doctor. Ono bamuyita Shan Events. Ayina events ekola emikolo egy'enjawulo mu bintu bingi. Kitaffe ye muntu abadde atukubiranga essimu ku buli muntu n'agezaako okuwabula engeri gy'oteekeddwa okutambuzaamu emirimu obutamuswazanga ye. Ebiseera ebisinga abazadde baweerera abaana, ye n'akoma ku kyakuweerera. N'agamba kasita nakuweerera ebisigadde gw'okola ki? Naye kitaffe teyakoma ku kyakutuweerera kyokka, wabula n'asigala ng'atukubiriza. Nga ne bw'oba okoze ensobi mu mulimu era akukubira essimu n'akola ki? N'akutegeeza. Waliwo mukulu wange ataliiwo, abasinga mumanyi bamuyita Q, ali Bulaaya, ali USA. Ne muto wange omulala bamuyita Nanteza Jacqueline. Oyo yakoze ku buli kimu kyonna ekikwatagana ne kitaffe. Nga tetunnabatuuka we tuli, buli kimu kyonna yabadde akikwasaganya. Ekyokulabirira ye ng'ogasseeko naffe okutuuka we tukoze eki? We tutuuse. Njagala komekkereza ebigambo byange, nenyina incident gye njagala obanyumiza gyesembyeyo ebadde ensufu wakati wange ne kitange. Abasinga bamanyi ndi muwagizi wa mupiira era nga mpagira Manchester United. Mu bbanga etali yawala, Manchester yali ezannya Chelsea. Kitange yali awagira Chelsea. Basooka ne bakuba goolo 2. Mani n'ekuba goolo 2. Ne mukubira essimu. Ne mugamba muzeeyi, olaba ekigenda mu maaso. Yali mukosefumu naye ng'ayagala nnyo mukubira essimu n'obeera musanyu. Ne bw'oba olina kyose ekikusanyusizza, yagalanga nnyo kigabane naye. Omupiira gwakomekkerera gulinnya 2. Saamukubira ssimu. N'ekikakasa yali musanyufu. Essanyu lye twali tukola ki? Lye twali tugabana naye. Ennaku ezaddako n'alwala okutuuka ku Mande okuva mu bulamu bwaki? Essanyu lye nasembayo okugabana ne kitange. Kyekyennaku kyenkola ki? Kyenina. Mbeebaliza ddala. Ngendako omukisa Nakachawini abeeko ebigambo ebitono by'ayogera. Kubanga ye yasembayo okubeera naye ne Oxton yabakutukira mu ngalo. Mukama waffe yeebazibwe. Bannange neebaza abantu mwenna. Neebaza abantu mwenna abazze otuziikirako. Neebaza abantu b'e Bwayizi. Neebaza abantu b'e Kawempe. Kubanga ffe taata waffe maama we yali abeera Bwayizi.
yabeera nnyo ne maama we kati abantu abo teyabeerabira buli kaseera ng'agendayo kubaffe abamu obedda bagamba banoonya ffe tukkirire eri tuleme okubeera eno ewaka kubanga taata waffe abadde ng'abeera nabo ebbanga lyonna kale era olwekyo bannange tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala taata waffe abadde alina sajjale ku Thursday nga namaze n'okubuukinga appointment nga tugenda ku Monday kuba dokita yagamba tulina kubaayo 2 days earlier mu ddwaliro ng'alina testi z'ayagala okukola nga bagenda kukola surgery ya hip replacement naye kirabika surgery yamutiisa naye nga tayagala kutulaga nti yakola ki kuba ye abadde musajja mugumu nga muzeeyi matofu bamugamba nako nti oba ofuna omuggo baleme okulongosa n'agamba sisobola nga mbadde neetambuzanga sisobola kati bwe yawulira ekya surgery twanoonya eddwaliro lyo lisobola option naye nga buli we bagenda bagamba alina funa surgery kati surgery yamumalako emirembe n'emweraliikiriza naye nga tayagala tulaga nti yamweraliikiriza we nakakasiza nti yamweraliikiriza nga maze ofuna appointment ne mugamba ku Monday lwe tugenda mu ddwaliro yatandika okulwala ku Saane ssaawa 12 n'agamba teyeewulira bulungi kati nga bw'onooba ne bakwano babanywa be bazze bagamba nti muzeeyi yaŋŋamba n'agamba sisobola kubeerawo nga bannongoosezza kati era omusawo bwe namutuusa ku Saane nagamba kanoni n'agamba sooka otwaleko mu ddwaliro bwe twagenda mu ddwaliro omusawo yagamba talina buzibu bwonna lwakuba pressure n'agamba olina ky'obadde omu ne mugamba nedda alina sajjala n'agamba yemweraliikiriza tomutwala bwe nadda ne mugamba tetugenda tujja genda ku Tuesday nendaba nga asanyuse n'agamba ye kale bwe tuba tugenda ku Tuesday kankole ki naye mba mmaze omuteekayo ewaka ŋŋenda bwenti ne bankubira nti muzeeyi atandise okwesika tugenda ofuna ambulance okumutwala nali noono Oxton ne noono Juliet nga tukubira Junior nga tumugamba kuba baali batugamba nti mbeerewo nga mumwogereza kati nga bano Junior bannyuka ekiro ne bajja ne munyumya paka ssaawa nga 8 ne balyoka bagenda ewaka okumukuumawo mubuzaabuza kati bwe twatuuka bwe nafuna ambulance nti emudduse tugende tulaba tulina kye tusobola okukola naye twatuuka ne bamuteekako n'oxygen naye tugenda otuuka otwadimitinga ne batugamba omutima gwayise tekikyasoboka naye twakigala twajjuma nti sajjali yamutiisa kuba teyakitulaga nti yamutiisa senga yakitulaga twandibadde tuyiiyayo engeri y'okumubuzaabuza kubasawo batugamba luvannyuma lubadde mumuwanga obukerenda naye baka n'atakirowoozanga naye bwe yewuliranga nti bagenda mumulongoosa kyekyokka ekyamumalako emirembe naye bannange tumwebaza mwenna abatubeereddewo abaasooka otudduukirira bannange tweyanziza nnyo tweyanzeeko okwekwasa Katonda ye Mukama waali ku lwaffe. Amiina. Twongera okubasaasira naye Mukama afa.